I am 4 months pregnant, but the married man told me I abort. I don't know what to do because he is treating me very bad. Kino tukyogeddeko ebbanga ddene, gwe wenna atannayingira bufumbo na musajja mufumbo, olina okubeera ku level eri mature enough okubeera ready okwa-acceptinga omugugu ogujja n'omusajja omufumbo, oba era mature enough obuteeka baana kubeera mu relationship naye. Simple. Awo tetulinaawo ggezi ddala lye tuyinza kuwa. There are two decisions. You either be with such a man, naye ng'oli mwetegefu okwetikka omugugu oguva mu kubeera n'omusajja omufumbo, oba toyingirayo. Those are the two solutions to problem y'abasajja abafumbo abasinga obungi mu abakyala gye mulina. Now, omusajja bw'aba mufumbo n'akuteekako, n'akugattako, n'akufunisa olubuto, oluvannyuma n'agamba nti lugyemu, kitegeeza protectinga famire ye. Gwe si gwe kikulu, famire ye kye kikulu. It is simple. Tubabuulirira. Kituufu abamu mufunye omukisa mu basajja abafumbo, naye era mumanye emigugu gye mwetisse. Kyekyo lwaki nkugamba nti olina okubeera makiwe ennaafu okumanya nti waliyo omugugu ogw'okwetikka. Bw'obeera mwetegefu gwetikke. Abamu Mukama abayamba, abalina kapasite akatono Mukama abayamba, abasajja abo ne babeera responsible enough, ne bakutekinga on, ne bakulabirira. But what about the big percentage ebonaabona? Bw'otayigira ku nsobi z'abalala n'oyagala oyigire ku nsobi ezizo, omuwendo ogenda sasula munene nnyo. Damage eyinza okutuukako nga tokyalina kyagikolera. So, mukwano omusajja bw'aba kati atandise okutreatinga obubi, nga yagamba olugyemu n'otalugyamu, kati ng'atandise okuyisa obubi, ekituufu kye nnyinza okugamba solutions ziringa bbiri. Esooka, kunoonya ani ayinza obbatabaganya, omusajja ono either afune ku some counseling, of which sikisuubira nti kiyinza okubeera that easy. Naddala singa osingana ng'omusajja ali narcissistic, is a narcissist, kijja kubeera kizibu. Osanga nga musajja asobola okubeeramu understanding later, ayinza okukkiriza ogenda for counseling. Engeri endala yakunoonya muntu abatabaganya, oba wawaka, ba relative ng'abo, but so many times kiyinza era obutaworking out. Oba okunoonya amateeka ne gakuyamba, of which nandi advise nze ekyo ne kibeerawo ng'omaze n'okuzaala. Bwe kiba nga ddala olubuto lusussizza time, ono gyagambirako ey'olukulujjamu nga kati lulina kuba ng'omwana azaalibwa. Ekirala, abasinga obungi era kye muli mu kufeesinga, ky'ekyokwerabirira olubuto lwo kweno level n'okwerabirira omwana wo ng'omuzadde. Oba otya, you have to take full responsibility. Singa omusajja agaana, nabiri byonna bye twogeddeko ne bigaana. Okitegeera? Oba olina otakinga full responsibility. Oba onoofuna buyambi from bazira kisa, oba oneekolerera n'onoonya ensimbi okulabirira omwana wo, whatever you can do, kiba kati kiri mu mikono gyo. Nga tonayingira relationship na muntu yenna, weebuuza oba oli mwetegefu okwetikka omugugu ogujja n'okwagala omuntu kika ekyo. Mufumbo ajja n'omugugu. Ate wakuteereddeko, manya walirabika waliyo ne bannammwe abalala nga 2-3 abali mu situation y'emu, bayogereza mu ngeri y'emu, naye bonna abagamba kimu, saagala munzaalire. Kitegeeza protectinga nnyo famire ye. Kati bw'onoozaala n'ekyalo okimanya nti ate yazadde ne mulala,
oli mwetegefu okwetikka pain ey'ekika bwe kityo